obadde okyagamba bale tumuddemu tetwagadde ba episode mpanvu atumuddemu wali ogenda wa ngaye wali ogenda wa wenali nga ngende Magombe nga Katonda nga mwe mutukirivu ntwale Magombe naga nasanga ekkubo nga gazi nga naye lirimu buli kya bugagga omuntu kye yeetaaga kakati ne mu lugendo luno olw'obulokozi wobeera ng'ogenda mu lugendo luno olw'obulokozi wabaawo ebikutegebwa fe abasajja tutegeddwa abakazi tutegeddwa ssente n'abakazi bategeddwa makubo waliwo omukazi eyanvuddeko jjuzaawo yankubira essimu oba teyandaba ku mukutu ki ate mugenda ku mingi wamala okunkubira essimu naŋŋamba waawo weebala empeereza ennungi gy'olina konze ekitiibwa kya Mukama nawulidde message nenkwatibwako nempulya nga I want to stand with you konze okay that is good kubanga support tugyetaaga omuzeemu mu luzungu olwo naye ayogera naye muganda muganda wawaneeno naye ayogera ki muzungu abeera mu bazungu ayogera nenjogera accent yakyuka kakati namala naŋŋamba nti oyina bank account konze of course njirina oyina bank account njirina kakati ng'owala atandika kumbuuza bibuuzobuuzo oyina enamba mmeka ez'essimu nga mubuulya buli kyambulira nga mubuuza kati nempulira binconfuse nga ne mugamba ne lwaki oyagala kubuuza namba nnyingi ko yina nti njagala kubaako ne kyenkuwa naye simanya ssente ku ssimu tosobola kusindikako yebinnyonnyodde nga biwanvu nga nze mpuliriza nze omanyi wembanga omuntu nga Katonda mumpadde mpuliriza nentega amatu kati wempuliriza naŋŋa nti yafuna ssente baya miliyoni ndowooza nga 26 balance we watyo naŋŋa naye ayagala mbeere in charge wa ssente ze konze kisoke era kuneeno bw'obeera ondaba nga ndi in charge w'ebintu byebimu commenti nga mu section zogaye nti kango olwanye nnyo ku bintu byange kubanga olwo abantu bangi benina bendi in charge wa ssente zaabwe bangi benziterekera abali ebweru abaliwa bangi benzikolera okuzimba benyambako okukolera ebintu badde siri bize nnyo naye kati temukiddamu kikola ndi bize mbagambye ndi bize kati emirimu egyo sikyagikola nkola gya Mukama gyokka akati omuwala oli yamaliriza ngamba nemugamba naye wakandaba lwaki otuuse wala nnyo eyo n'agamba omanyi mpulira nga nkwagala buli kigambo ekikuvaamu kisawundinga akwagala munjagala ki konze ate kati ffe abasumba twamanyira otwagala abantu batwagala era nange saakitutte nnyo gundi naye oluvannyuma ennyo n'amaliriza nga ŋŋamba nti naye akagambo akolera ntera nnyo kasomesaako mu kyaki naye gamba omuntu singa ajjanga mu bulamu bwe n'agamba musumba obadde oweereza bulungi naye manya nti olina akataateredde oba olina waatamatidde nanga naye njagala okkirize bw'okkiriza ssente zange zonna zonna nzikwate nzikukwase nga nkimanyi nti ogenda beera mwami wange mbulayo emyezi 8 gyokka nkomewo e Uganda kakati kyembadde ngezaako okwogera tutandise ekyobusiru eyo nno nayo enjiri bwetyo weebeera kakati oyage akulaba katera ategedde nenyeza era ajja kundaba nze ekyo nkimanyi kakati ne mu lugendo luno olw'obulokozi tubaako n'ebintu ebitutega endippo nga byagala tukyame tutandike kusinza byo nene tumalirizanga olw'ekisa kya Katonda nga tuwaniridde we nali nga ngende Magombe nategebwa ebintu nga byonna ndaba mbiyinako obuyinza omanyi okulaba entumu ya ssente nga ndaba njiyinako obuyinza nga ndaba singa ngikwata bwe nti njitwala era nenzijja nkibikkulirwako era nenkitegeera bulungi nti abantu bonna abagenze Magombe bwe baali mu lugendo luno nga batambula nga bagenda ebintu by'ensi byababugula kasita bikuwugula ne bikujja ku mulamwa ng'omaliriza ogenze Magombe so njagala nkutegeeza ekigambo kineno nga nzira ku mulamwa gwe twabaddeko nti omuntu yenna abuweereza ekigambo kya Katonda yagaba amagezi Katonda yamuwa ekisa ekyo ekikola amagezi ago naye
nze kyoba ngamba tukanye bulungi nnyo nze naawe ngamba bwoti nti abantu bajja okutandika okuweereza nga tebannatuuka kati yewe olwokuba tannabatuuka kaseera kakuweereza amafuta nga agayina naye olwokuba tannatuuka kaseera kakuweereza ye n'asalawo okweyiyiza amagezi amalala wali n'amaliriza nga sitaani yamukozesezza nga tebayitibwanga Yesu agamba many are called but few are chosen. Kitegeeza waliyo ne batakoze ne batayise. Yes. Ne beeyita. Kakati wano badde onnyonnyola ga sitaani talina maanyi. Talina maanyi. Alina ki? Akozesa maanyi ga Katonda. Sitaani kyayina alina magezi na lukujjukujju. Atugobedde ogamba sitaani talina magezi. Banaye enkwata bulungi. Ogwo ekinyumira tukikayanirako naye kugamba waliyo amagezi agensi agesitaani gwango gwowakana. Anti gwe kyebadde oŋŋambye jjukira obadde gwe oŋŋamba ng'era ondagira ddala nti kyetubadde tukayanirako kiri nti omuntu tubadde tutuuse tubadde tukayana ekyembadde nkunyonya kiriwo ekiti nti waliwo abantu sitaani abali influenced n'amagezi ag'obwa sitaani ne beeyita. Amagezi ag'obwa sitaani tegayina kye gali. Gwe n'ogamba amagezi g'obwa sitaani gazimba gatandikira ku Katonda. Nga we nabagamba nti akasitole sitaani agenda n'agamba Katonda agenda yabuuza sitaani n'amugamba nti obadde ova n'amugamba nti badde njitayita mu nsi eno n'amubuuza nti omuddu wange omulabye nti ye mulabye n'amugamba mpa obuyinza kale ndi mukitematemamu n'agamba mpa obuyinza ku ye era Katonda n'amuwa obuyinza ne mu bulamu buno obw'ensi Katonda yawa sitaani obuyinza okugezesa okukkiriza kwaffe tuyimiridde tutya ddala Katonda tumumanyi ng'eyatutonda oba nga tetumumanyi. So kyengezaako okwogeramu ekyo naye ate waliwo ekijja nga tamuwadde lukusa nga ye akoze ataaka ye kati ate era kati kuno ku mulembe gwe tutuuse ye message eno gye nfunye ndi mu kugyetegereza n'okwongera okubuuza Katonda we yamala okutonda obwakabaka buli obwa bubiri waliwo ndowooza buli busatu buli bubi nyina gamba nti bwakabaka bubiri mu nsi emu kubanga kati ffe tunaba tutuuka mu nsi yagenda mu ggulu oba magombe tuli mu kwogera ku bwakabaka bubiri mu nsi emu kati ekiva olaba ndaze essatu buli butya ate essatu leerwa ngambye nti obwakabaka bubiri mu nsi emu mwe bufugira waliwo obwakabaka bwa sitaani n'obwakabaka bwa Katonda bonna bufuga wano eno ku nsi bufuga kakati ke buli nti bufuga Katonda yagenze yabadde andaga n'angamba nti abantu abasinze obwakabaka bwa sitaani babusinziza nnyo era pasenti ez'amaanyi zaagala kulinnya kwagala kwenkana Katonda mu biro eby'oluvannyuma. Kakati Katonda n'ayogera nange n'angamba nti ngamba abantu be nti abantu basinzizza nnyo sitaani ne baleka okusinza Katonda. Mu ngeri ki? Kuno kulabula nti mu ngeri ki? Actually eyo n'ogundi tugenda gigaziya nnyo kubanga togikwatako kati tukyali ku bibuuzo kulabula ki kubadde oleeta tudde wali eyo topic twala tugikwate yokka. Topic eyo tugenda gikwata yokka ate nyina service wano oli muki nyina service wano oli muki je nyina okwata endinga sebo wano oli muki kati tugikwate katuddemu ebibuuzo olwaleero omulundi omulala tujje tukole message eno kubanga eno message nene nzize njidiringana kati emirundi giringana wano oli kwogera n'emitwalo gy'abantu era nabo beetaaga ekigambo kya Katonda. Message eno nzize nga njiwulira nga njiraba nga njidiringana emirundi kati giweze esatu naye ndaba nga sinaba ginyonnyoka. Okyayagalayo okuddayo omubuuze? Nkyayagala okubuuza Katonda ku nsonga zino ku nsonga eyo. Kakati njagala tuve ku kibuuzo kino nga tukanyiza oba nga tulemereddwa. Njagala tusome ffenna Isaaya manyi Ezeekeri gye nadde ndeese
tuve wano ffenna abaani alina oluganda asobola olutusomera obulungi era gwe oluganda nze lunkuba ebigo kale Ezekiel 28:13 13 ndowooza tusomewo awo omanyi sitaani ono mukalabakalaba akozesa ebintu by'okutusiigira ekifaananyi otulimba kikyali Hollywood eraga abantu nti sitaani alina amayembe sitaani mubi era eyagala okulaga nti ekintu kyonna ekijja kibi abaani sitaani naye ate sitaani n'amala n'ajjira mu bintu ebirungi ffe ne tulowooza nti yaani ye Katonda kumbe ye yatukwata ekifaananyi yatuziba amaaso n'atulaga sayidi emu kati ffe tumulabira eyo n'asooka ajjira mu bintu ebirungi ebiri mu kifaananyi kye bamalaaya wano abasinga bawala balungi ogera ku masitreet bawala ki balungi nnyo nnyo ate ebibi ebiri mu maka bye bikoze ki kakati sitaani n'atulaga nti omuwala aba mubi oyo sitaani osanga omuwala ng'anyirira nnyo oyo talina ki oyo talina sitaani wadde kayasome wano tukite ekyo Ezekiel 28:13 You were in the Eden, at the garden of God. Every precious stone was your covering. Mayinja gano mangi simanyi sadisi, topazi, diamond, mayinja mangi nnyo ge baateeka wano ge baamukolamu. The workmanship of your tribal and pipe were prepared for you on the day you were created. You were the anointed cherub who covers. I established you. You were on the holy mountain of God. You walked back and forth in the midst of fiery stones. You were perfect in your ways from the day you were created till iniquity was found in you. Wenjagadde wano. Naye olunyiri lwenjagadde lwe luno olw'ekkumi n'essatu. Katonda yatusiigira ekifaananyi mu nkola gye yakolamu sitaani. Teri muntu gwe baali bakozeeko bwe batyo. Amayinja sigalabanga nako. In fact agamu tugenda kuva ku nsi nga tetugalabyeko ag'omuwendo omungi ge yamukolamu. Kitegeeza mu bitonde ebimu ebisinga okuba nga birabika bulungi n'okulaba sitaani mwali. Okusinziira ku kyawandiikibwa kino ekifaananyi kye kitusiigidde musajja oba mukazi oba musajja ffe tutwale ekyo naye anyirira. Kaakati sitaani n'akwata abantu be n'abasigamu amagezi agali corrupted ba Hollywood n'abantu abalala ne batulaga nti sitaani alina ki alina amayembe guddugavu guli awo we gutyo gulina amannyo okitegeera gulina agaala gulina but diverting nti wanaayitira mu bintu ebinyirira tojja tegeera nti yeye ojja kudduka ku Hollywood kyeyakola ki kyeyakulaga olwaza ng'omuwala anyirire atanyirire jagamba ayo nedda ngokubanga mulabe yanteze osanga omusheeshe ogambe kamuze musala yange anyirira alinga malayika ogambe ze otwale wakakumbe sitaani yatuula muli n'asirikati. Edda nga tuli mu kyalo waliwo omuwala kandabe erinnya lye ajja commentinga mu comment section akyakugoberera yangoberedde yansanze kuno eno nabadde ankubira nako bamuyita naki Edith eddala ndowooza ndireke lino tuleke dyogerako Edith oli mu comment section wandabakokko edda nga mbonaabona nga mu mboozi zange mbadde nzoogera ku kyalo lwawuna ebukuya Kasanda kati yafuuka Kasanda naye yali Mubende by that time ojja commenting ogaa nti mazima bannange Musumba Kango namulabako kaakati
awantu we twabeeranga awo omuwala oyo amanyiiwo waliwo omuti nga munene ng'era we maama lwetuguzaawo batuguzaawo bali baguzaawo abantu bangi nga wabalemye ng'abantu buli omu akimanyi nti kubo lya Musambwa era amazima gali nti lwakuba nti twali baana bato nnyo naye twalabanga emisambwa egyo ekituufu tetwalabayo omusambwa mubi naye ate twalabayoko omusambwa waliwo bangi abakalabako omusambwa ate n'abantu baali bazeeko ku kyaki ne bambuulira nti musumba twasisinkanye omusambwa nga gulina ebigere 4 ng'ebigere ebimu biri wansi ate ng'ebirala biri ku mutwe kaakati nange ogwo gunagulabako ku kyalo ekyo lwawuna ng'ebirala bitambula ng'ebirala biri waggulu kaakati kyengezaako okugjayo olaba sitaani ali updated wakoma ddi wava ddi okuva mu kuweereza sitaani 2 kakati guno omulembe gwe tulimu enjiri Katonda aleetera ddala ebinyusi ne sitaani aleetera ddala ebintu ebipya okulwanyisa ekyo Katonda aleeta ekinyusi banaye mbabuulire wasoma bayibuli eno wangi nnyo nga bayibuli olaba nga yeewakanya tekiriyo nga woba nga tofunye nnyo kubikkulirwa mu yo ng'osobola okwewakanya bayibuli teyeewakanya kati waliwo Matayo 6 ayogeraga nti bwe tubanga tugaba ate no wambi eyo no challenge yanzijidde okubanga guno omukono tegutegeera guno kye gugwadde kati ate ne wabeerawo eno ekyawandikwa ekyalo eno oba mu 6 mwennyini oba mukaaga 7 mukaaga n'olwomusanvu awo byolwogera ku ekyo aluga nti tukolenga ebintu byaffe byonna nga bya lwatu nga bya musana abantu babikole babirabenga eri Katonda abantu babirabe bagulumize kitafu ali mu ggulu kyokka nga atugambye tetukolanga we tubanga tugaba oba nga tuyamba omukono gwaffe omulala tegulaba tegumanya kakati woba tofunye kubikkulirwa kungi nnyo wantu awo awo tewali kubagana akyo kiri open nnyo yali ategeeza tewali kubagana wamaagu mpuliriza tewali kubagana nekyandiko ekira abantu kye bali bagamba mu kikubagana awo osoma ziti ki ngero singero kunya njagala abanjagala n'abanyikiro okunoonya balindaba kakaya ate mu Yokaana 3:16 n'agamba ati we yayagala ensi n'okuwayo n'awaayo omwana w'omuyekka kakabyo ne byawandiikibwa oyinza oza bikubagana naye ate nedda wali yagamba ensi yonna akola ki ate wanaagamba njagala abanjagala kati omu yaŋŋamba naye Katonda asosola wanaagamba ffenna yatwagala n'atuwa omwana we ate wanaatugamba njagala abanjagala kakati ate awo kyenkugambira nti omuntu okusinziira ku ye ne Katonda kyeyagadde amanye ekyo kyagenda okutegeera yali ayogera nansi era eno message wano mu ngero yali ayogera na kanisa abo abamukkiriza be yali ayogera nabo wali yali ayogera nansi yonna wano bubaka yali ayogera na kanisa njagala abanjagala ayogera ku abo abamukkiriza kuba mulimu abali mu kanisa nga tebakola ki tebamwagala ate tebamunoonya nti n'abanyiikira okunoonya bagenda kola ki ebyo tabigamba bali batanalokoka kuba tebamanyi n'okumunoonya bamunoonya batya abo ye bagamba we nayagala ensi eno yonna nempayo n'omwana wange buli amukkiriza aleme okubula awulaba eno obulamu obutakola ki obutaggwawo ndowooza tukomaawo ndowooza olina omwoyo wa Katonda era olina ebyawandiikibwa nzikiriza nti Mukama ajja kubanga akuwa ki ekituufu kyeweetaaga okubanga ate owulira ate osobola okisharinga mu comment section nisobola okuba nga ate tugabanako naawe biki
ate byoyogedde ndowooza enviiri ozizzeemu ne we tuzireka omulala ono abuuzizza ndowooza katumalize nti mu statement yo wayogera nti walaba abantu wali ku kasozi kali gy'otera okugenda kewagamba nga basula simanyi magi nobalaba nga wali avaayo nenekeresi ez'ebbeeyi wali avaayo n'emmotoka ez'ebbeeyi abantu abo wabalaba fizikale abantu abo byali birooto oba kwolesebwa kati sometimes wemba mu kusaba nga waliwo Katonda wampa ekisa nyinza obeera nga oluusi ndi mu kuweereza buweereza oba nga ndi mu kusaba oba nga ndi mu kusinza neevaamu nempulira nga neevuddemu naye ate abantu era nsigalawo nga nkyakola ekintu kyekimu ng'obaweereza nga mpeereza naye nga gwe wennyini ogenze nga naye nze mwennyini ngenze kaakati ngenda Kwai Mountain era nsuubira nti waliwo abasumba ekyabali bakirabyeko Prophet akaseera k'obunabbi nga si bunabbi wa bulimba wabula Katonda yennyini yayise Katonda yayise Katonda akugjamu n'akulambuza ebintu kati nagenda then we natuuka nendaba abantu abateekateeka olukwesese oba abateekateeka olukwe oba engeri oba amagezi ag'okufuna ssente nga baluka ne babakwasa ebintu byabwe ebyenjawulo ne bakkirira nga ndi mu vision nga ndaba nga neevuddemu nga ndabira ddala bwe nti ne bakka mu underground nga bakozesa magic iya nga si omo wabula nga bakozesa amaanyi ag'ekifuusa yes webakka wansi ne bajjayo ebintu ebigenda bakolera ssente bebagenda oyitiramu okukola ssente abalala ne bavaayo ne ssente eza ddala nga ssente ezo zitambula kyekivula bagamba nti omwavu nnyo ate omugagga nnyo kubanga ssente ezo zibaleetayo zitaapinga we zijja ne zikuweebwa oba ne ziweebwa omuntu yenna zitaapinga ate ne zisika ojja n'oziwa amatova gyali ku capati yalimisa kumbe ng'akuwadde ate ezigenda okubba omukisa gwo ne ssente zo endala eba exchange eba kwegamba kukiwanyisiganya kwegamba naye nga tebawanyisiganya mu buliwo wabula nga bawanyisa mukisa kyekiva olaba omulokole wenna ndaba oba mpuliriza oteekeddwa okubeera ne Katonda munda mu ggwe toteekeddwa kulinda pasita kanga akusabire kubanga nze sigenda kusabira buli onaafuna 10,000 15,000 n'omutwalo n'akakadde naye singa ggwe onoonya Katonda n'abeera ng'abeera mu ggwe nga ggwe omuntu buli wobeera ng'ofunye omukisa ogukwata ku ssente oteekeddwa okusooka okusabira nga tonaateeka ssente zo mu nsawo tonaziteeka mu nsawo zitereka oba zikozesa kwata ssente zezo weebaze Mukama mugaa nti Mukama nkwebaza olwa ssente zino zenfunye wayogera mu kigambo kyo nti omuntu alira ku ntuuyo z'emikono gye kwegamba omala okyewogerako wooti nokiteekamu essaala engazigazi tereka ssente zo zikozese nembaga nti era okusaba tekyetaagisa odde wali oleekaane ng'Abafalisaayo wabula osobola okkikolakoko nina okusaba ne baneba ne bawulira kituufu nze okuba ebisenge nayogera mu nnimi nze waliwo balingobako ku nnyumba nga bakubogera nga ne bantabukira kuwogana akati obeera oweereza Katonda olina okuteekamu amagezi yakulabisa nga bakufulumya kiro misana kiro kusaba kiro bakugeza ku makya kumakya basaba wakeera ne bampitira mu kakiiko ne baleeta chairman ne bagamba oyo atuleekanira ne baŋŋambako ne bamponinga nesiwulira nenziramu neŋaka tanzi nyina Katonda ow'amaanyi ati Katonda waffe muliro nenziramu nenkola ekintu kyekimu abaddamu ne bangoba kyokka nga lwe lunaku nfunye akakisa akawona obutundubaali nfunye awokusula ne baddamu ne bangoba akati kitegeeza ki waddawo kukyaki era okimanyi bumanya kakati kitegeeza ki bwe tuba nga tukola ebintu bye tukola tulina okusaba mwoyo w'amagezi n'omusaba akuyambe n'omusaba akuluŋŋamye
wakulungamya buli kimu kyokwatako kiba kigenda tambula bulungi nga bwokyagala. Naye singa okolera ebintu mu ngeri yo, amazima gali nti ebintu bigenda kutabukako. Ebintu bigenda kutabukako. Bijja kutabuka. Ya. Nga tobitegeera. Akati nalaba sente ezo bazireeta. Tezirwana, tezibba. Oziteeka mu nsawo ng'olinamu 5. Kisoboka waliwo ekibadde kibaako naye eyo si yenkola yaabwe ennyo kubanga abantu bano eno society yakyama. Kati tebakola nnyo bintu bisasamaza bantu nti sente bazikuwe ate ozikwatirewo zibbirewo eziri mu nsawo yo. Kati babba ogwo mukisa gwo bawanyisa mukisa gwo. Kati ogenda okutandika okukola nga byokola tebitambula kasente tekayingira n'okutandika okugira kupapala nomaliriza ate nomaliriza ate ng'ozzeeyo mu bbo mulogeko bakunazeeko kusimanya kuki ofune ku sente ofune omukisa gwadduka. So sitaani akukubira mu magezi ate nga mu buwanvu. Biki byewalanga bajjayo? Nalaba nga bajjayo nga nti ebyobugagga ebyokutunda abantu bajjayo zaabu, bajjayo empeta ngera nazo za zaabu. Baleka tuwumulemu katono nnyo atusobola nga tukoma. Akale wali otunyumiza nti zaabu ne ffeeza gwe bajjayo ekirala. Bajjayo ebintu ebitundibwa okukola ssente. Abamu ku bo bajjayo emmotoka ate emmotoka zivaayo ng'olwedde ezo ziriko n'ennamba plate zaako. Mukwolesebwa ng'ajjayo emmotoka? Yes. Ng'ate emmotoka ziriko n'ennamba plate zaazo. Kakati ekibuuzo ekiri wano eno omuntu ayinza okwebuuza era nange neebuuzaawo kubanga nze nalaba bajjeeyo ate nga bali mu luumu. Yes, kati nga weno luumu motoka omuntu agijjayo atya nejjanga. nange kyeneewuunya. Kakati Magic baziba amaaso g'abantu babakuba spells. Kakati bo ne bakola kye baagala. Nze simanyi ekyawanvuwa kitya okubeeraawo naye nalaba nga bajjayo emmotoka nga ziriko enamba plate naye namba plate ze nalabako n'entegeera obulungi ziri enamba 3. Nalabako eyali osookera ddala 666 333 ne 999. Ate n'endala era kwabeerangako sita. Kati era nabuuza mu mutuukirivu ne mubuuza nti sita zino eno zitegeeza ki, ennamba zino zitegeeza ki. Nabeera nga binnyonnyola mpolampola nga tujja okubeera ntukugamba mu vidiyo naddako awo. Okay, kale oli mulabi mulungi ndowooza tugenda kuba nga ate tuwumulamu tubeeko bye tutereeza ndowooza olaba light ekyuseemuko tekiniko timuleke ebeeko byekola asobole okuba nga ate tukomawo 666 enamba plate 333 999 awo tujja okuba nga tutandikira vidiyo yaffe eddako. Badde mulabi mulungi era muliza mulungi abaliikirizo zonna muzisabaawo mu comment section tujja kuba nga tukola ki tuzibawa katuterezeemuko katono asobole okuba nga ate tukomawo. Matovu Sylvester akyaliwo Saalongo Tubbi katukomewo.